Ye munnange Rema Namakula ayongedde obategeeza mwesonyiwe amaka ge, mwesonyiwe omusajja we yamanyi waafuga amaka ge. Ka vidiyo kalina mu maaso awo ate ye munnaye Nankakaka oluva lw'okukyawagana ne Allan mukwano yafunye dda omusajja omulala nako ka vidiyo kalina era munnaye abamu atabalese kye kimu abalese maziga na biwoobe batiimu Allan. Mbiina mu maaso awo ate ye munnaye Brisha Cash agamba bannaye munansonyiwa naye ku kyo ekyamazima nkaddiye naye nga kisinze okunkaddiya nviiri. Mukama Katonda naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna atunala kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo. Bannange bwentyo nkutandise butereevu ne mwana muwala Yvonne Nakankalina munnange oluvannyuma lw'okugenda e Dubai ndowooza baafunamu obutakkaanya n'omwami we amanyikiddwa nga Allan era munnaye bakigambibwa mbu yalimba Allan yamugamba ngenze kulaba mukwano gwange so kumbi ng'agenze kulaba ono omuvubuka gw'olabira mu katambi kano era munnaye ate mbu ono omuvubuka mukwano gwa Allan nfanfe kugamba mbufunze mukwano gwa Allan yatuttaani yeewangulidde Nakankalina era munnange ye Allan ne Nankakaka munnange beewereza buyimba nze okusanga saamanya nejjuza olunaku lwe wankwana banaye kyekiri sayidi ate ezeeyo. This is a general message to all the people out there. Yes. Mulekera okwagala okusalawo Rema Emere gy'anaali waka. Kituufu. Mulekera omusalawo w'alina okuza abaana be. How she needs to dress up. Bw'oba owulira takulabikidde bulungi tunula eri tambula ogende. Because alina gwalabikidde obulungi. Togenda kunsayirawo ddirwe nnina okwebaka n'omusajja wange. Naddirwe sitayina kwebaka naye. Okitegedde? Let me be. Because even when I produce my music and let it out there, I don't force it onto people. You either love it or don't. So give me a break. I need a break. A big break. Chikola bamwagala nnyo. Bamuyita first lady okuva mu BET family. I need a break. No. Ndabireme emirundi bindeza we mundu gwesukanga avuddeko. Obusungu. Kubanga bamutenyiza emirundi mingi naye nga amulaba alina engeri yakikipiro. I keep it cool because siri muntu nnyo wakuyomba, but when I do, I bring out bichimbera ku bonkozi nse parking ebintu byange. Okitegeera. Onakola yambadde bulungi ng'omuvubuka ayambadde empale ya white. You always find me. I'm always like this. People out there balina ebintu ebyabwe bye baagala Rema abeere. Ky'oba okola zaala omwana omutume Rema omu amateeka ge abeere byayagala. Obafuna mukazi wo gw'olina ewaka gwenako buyinza omubulye nti yambala oti kola bwoti naye nze tomanyira naye abantu jasi beeronda bweronzi kambanyonyole ndowooza nammwe mwewuliddeko Rema Namakula munnange ayongedde obbakatiiza ye abagambye temugenda mutegeera yadde n'akamu temugenda mutegeera mu maka ge ebyo byakoze eki abiganye bo munnange Rema simanyi ebiki mukwano ye abagambye wemba mwagala mukole ebintu ye nga ye byayagala mumuzaale abaana abo abaana mubatume Rema Namakula so basobole okukola ekyo kye mwagala bannange Rema ennaku zino nabagambye 2023 yo mukwano pressure ku pressure era omutima omunafu gweduka bukyalo ogende mu 2024 kuba yo mukwano omukyala atawuse omukyala avudde mu bannange avudde mu mbeera naye nga ayongedde obajukiza abagambye bannaye mwesonyiwe amakaage bannange mwesonyiwe emmaawe bannange mwesonyiwe abaana be ye yamanyi buli kimu ekyo wakola ki wakifuga ne bana era nga ddala abantu si kulondereza abantu si kwagala ntondo na nyombo buli omu abeera ku ngeri gyafuga amakaage okitegeera buli omu abeerako enfuga gyafugamu amakaage bannange naye nemudde nemugamba simanya munange Rema waka yafuga simanya Dr. Muzaye mukazi waka gamba bintu biki bintu bingi munenga bulijja abesirikide naye munange ekyo avuddeyo n'agamba ekimala webango otamwemukira mukwano tukola kite webika walisula obwerere bannange abagambe ye mwesonyiwe bannange ye mulaye bulabi bannange ye biki byatayogedde lwaki mbiddamu kati maaso olina ka video ka Brisha Cash mukwano nga yagambe ye enviri zimususeeko enviri zikoze eki enviri zimukaddiye mbu ye ne wazisanyirira mukwano enviri zisigala zimukaddiya kyokka bannange oba kati oba kye bayita ebyembibisekero oba kye bayita batya kambaseereko ka video ati tuyongereyo n'amawulire amaane nga bambinyongere bajukiza gwe wenna mukwano alinayo kusubscribe no ku Suvia News Extra mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekanga yo mukwano.
Bishop, comb your hair, you look too old. Vanamweka dia, evilizika diza, eviliz nonzesanyirira. Evilizanyirira ne evilizangiza mayengo. Nebwensanyirira nzira munzako wanengamba Bishop akumvere. Nete mufayo ngenda zisiba mbadde ninze zo mabali zikulekulemu. Nsibe ku mutwe mulamba ndabawo kibera mwana yamusonyiwe mpaka dira. Nanga sichetu nula umira nela ko nepuliranga nechaye nenga ezo mabali zikuze mungenda siba banake zine really short hair ndese natural mukwano nakavoze sajira wejogerera kati nenga zamayengo nyamuna sonyo okukadiwa ngenda sibe vili nzire mulaini kanebaze mukama katondo w'amaanyi okutukomezaawo muyimbi omunene mu ggwanga, biggest of his generation, doing wonders abroad and beyond. As a country, Ugandans, we are very proud. All artists should emulate such young artists by a discipline, batambula bulungi, trending all over the country, world, YouTube and all cyberspace. Kulikayo Eddy Kenzo, welcome back from abroad. Webale tu representing wanyambalira bulungi nnyo. Eoleo designer ya kwambaza bambi yatukolera bulungi afuka kanzu kali kakabi akakoti akali kechikoyi akakofira. You looked elegant. Yes, welcome back. Kulikayo bannange kulikirayo ddala Dennis wa Kenzo Abudo Mudiribada Fake Love mwebale omulimu gwe mwakoze ogw'okukima omusajja Keys mwakoze bulungi n'atuwayo ku ka interview but byonna byagenze bulungi byonna naye ekintu eki became a sour taste in our mouth. Kenzo oyina oteekamu dekoramu ng'oyogera ku mannya agamu. Yes, watuuka, but we can relate. File bongole lutaaya gw'ogamba nti talina luyimba lunene lwenkana lulwo. Kituufu oluyimba olubadde lutrendinga before City Alos, kiyimba kya kisiru kya Didi yakikola, producer Didi, kirimu akakazi akachina, kirimu ne gaya amenyeka amagulu wati amagumba. Kiyimba kiriyo tekiyina naye to capture digital numbers kyangu nnyo okugeza senga okola video ng'oli muwala nga video zoyina okkola oyina kwegaala ng'ebifaananyi bye mulaba nga banaata ennyimba tasobola kuta nnyimba n'ata lyrics. Wabula waba ate oluyimba tie ate kifaananyi ate kyakwegaala. Kati ne weebuuza lyrics z'ennyimba ze tulina okuyiga oluyimba nga tebannaluta nga we zikolebwa mu modern world, banaate bo akulagamu kabina na luwuzi lwa mpale. Kati ate abo bafaani bo ne bagaa tuluyinze luno lugenda kuba lwa kabi. Different dimensions, different ways to become or to sell your things. That's no problem. Now, toyinza gamba titeri luyimba lwa fire bongo le lutaaya lwenkana lwange bunene. Kituufu oba tomukoledde justice kubanga munnange yafadda nga internet teriiwo. Senga fire lutaaya internet yamusangawo n'ayimba luno oluyimba nawe n'oyimba bolingo, wanditegedde fire lutaaya. Because even now, dead after 30 years, tuchakkiriza nti oyo ye anthem ya buli Christmas. Tulekawo ennyimba nnyingi. Sikot, stand, it's an option you dance. Simanyi bolingo mata, bolingo mata. Kati ezo zonna tetusobola zikozesa when they are serious functions. Netwetaaga ennyimba nga love nga born in Africa bafire lutaaya despite being dead. Kakati oli wakabi mu bulamu nete tumanyi oba onooba wakabi ne mu ttaka. Kati bafire lutaaya bakabi ne mu ttaka. Basudde kafeero fire bongole lutaaya radio. Era bw'oyogera bw'otyo n'otera okugamba nti ne radio talina luyimba lwenkana lulwo. Kituufu
naye golowooza lwaki wadde ng'ennyimba zo za views nnyingi abantu basigala Fire Lutaya bamuteeka wano nga bakutadde wano olowooza lwaki Bobi Wine lumu yatugamba ng'abantu bamugamba mbu local artist n'agamba nze siina kimpaaza abantu beeweeru kukunjagala nnyo ng'abaawalo tebandiiko tukubuuza ku by'oluyimba mbu naluyimba Petrico oluyimba Petrico kalanga kati waluyimba Petrico and so what mti naluongerayo n'abatalumanyi ne balumanya kyolowooza we waluyimba Petrico abazungu baludownloadinga ekyo kye bayita oyimba oluyimba tintino ndiwongeddeyo nyamba legacy legacy ya tipu swizi waki sij'oyamba omusajja yakuzinirako n'okola akayimba sikot dance optional dance simanya ya mufudu lwaki tomuyamba kweza ennyimba tipu swizi n'ogenda kuza Fire Lutaya munnange njagala kugamba toyina favor gye wakoledde Fire Lutaya mwolo luyimba gwe weekoledde favor naye bannayuganda njagala mbabuulire lwaki wayina kuddamu luyimba lwa Fire Lutaya born in Africa reason yeri wano one ogenda ku international platform naye toyina luyimba lusika bazungu ng'oyimba kubanga bolingo tabazungu tebategeera bolingo ate wova ku bolingo n'oleeta Simanyi Maria Rosa tebategeera kati born in Africa kirireetinga nnyo abazungu ekigambo born in Africa kibanguyira this is why buli ayagala okuddamu oluyimba ayagala kwekwata kwolwo lwaki tewaddamu mukyala mugerwa ate nga lw'osinga okumanya mukyala mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo nti twali Masaka ku tavani kiki olwo olutegeera kyogamba wali toyagala kwongezayo legase y'abasudde leka mukwano oli wakabi naye ati teweesuddiya nnyo gwe weewuunye lwaki abazungu eriyo babiwa nnyo obudde naye si bantu ba nsiyo kuba kati ffe tumanyi by'oyimba baliwo bagoberera bidongodongo ako ke kapati kyova olaba nti ke kantu kokka ne luno bagenda ddukuweerako awaadi luno lwennyini era ogikime ogende wekka odde bodaboda zikukimawo muwubewuba obuntuntu odde naye do you realize nti eggwanga teryafiiringa bya Grammy twali ku ntalo za Shiba ne Spice kubanga abantu baagala nnyo ebintu bye balaba ebya Grammy bagedde bibazaabazaamu nga wagambye gwe wennyini nti olwo oluyimba lwa Grammy tetulutegeera kubanga tetutegeera nnyimba za luzungu ekyo nakyo nakibaddemukko ne ka contest kubanga era stiru nkyewuunya gwe wennyini oluyimba toluyimba mukko lutuweemu nno mu mukapera tuluyige oluyimba olwaleeta Grammy naye gwe wennyini toluyimba nabadde mmanyi okuva Entebbe oluyimba lwa Grammy lwe lugenda okujja nga lukuba oluyingire emmotoka ya Palaso what bega tulye bega oluyingire emmotoka ya Palaso otandikira ku ngoma zempya z'owulya zokka oluyingire emmotoka ya Chameleon owulira ngoma za Chameleon bwaga buje ekuba tetonya stage tegwa big event totya byokka naye sebera olwatuuse Entebbe born in Africa mutuyimbire mukuluyimba olwawangula Grammy Martin Beta mutuyimbire mukuluyimba twagala odduyiga teruli ku ene PlayStation nateekawo emitwalo aga ndi siina ssente ondeetere playlist ya Galaxy Capital FM Switch CBS ondageko mu myezi 2 Give Me Love wabadde Diamond Platinum alina oluyimba mu Uganda lumaze week 2 ku trending Diamond Platinum yatumye Spice Diana atugambe nti atwagala nnyo awo nno wootira Spice mu level bantu bayimbye naye mikwano gyabwe wootira ka Spice mu level tya nnyo level weeziri Diamond Platinum bali busy naye sebo Diamond Platinum alina oluyimba lumaze wano wiiki 2 ku number 1 lwaki oluyimba lwa Grammy Award nominee si lwe luli mu trending eyo Grammy mwali mutusibika wani twagiwona tetwali bakunywa mazzi